timu Hajjati application eno balino giraba ogifuna nabo ne baddamu ne baleta defense yabwe oba ne bagoinga against the application because of this and this oyo tumumanyi don't give him bail twafidwa sister waffe abadde ayitibwa Irene Kyazike abawende jjaawo bamuyita Mama Dora bali bamuyita Mama Dora mukyala abadde afumba mmere omukyala abadde ne restaurant ye ntonotono abadde mutuuze wendejje Chachi negano okuvaayo kubako kyeyogera waakiri okubagumyako nti bannange omuntu wammwe kino kye kyamutuuseeko situuse Kayabwe muli Kayabwe waliwo communication kona kavudde ku chachi oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda waliwo omukazi eyalabikidde mu katambi ng'alina omwana omuto gwagenda maaso n'okubanga aliisa bbi nja kukyogera nga bwe kiri mukadde ke kamu ng'amunywesa omusulo n'okubanga empitambi eno agimusiiganga ebizigo omukyalo oyo oluvannyuma lwa byonna yagenze maaso n'okubanga agombebwamu obwala era kyamanyiddwa nti amannya ge ye Sitera Namwanje nga mutuuze ku kyalo Binyonyi mu Nnyendo e Masaka era ng'omwana gwe yakikoze wa mukwano gwe era mulirwana we buli wabadde ng'agenda mu katale ng'omwana oyo amulekera omukyala oyo era babadde ba mukwano nnyo tayombangako na muliraanwa we tebalina butakkaanya yadde eddakiika emu ekisinga okwewuunyisa nti n'obumu ku butambi nga asiiga omwana empitambi n'okumunywesa omusulo bwabadde mu ssimu ey'omukazi ono yennyini kati ekibuuzo ne kibeera nti ebigendererwa bibadde ki omukazi omuzadde naye nga bwali okubanga omwana wa munne abadde nga amukolako ebikolwa ebifaananako bwe butyo abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli this is the opener tubeera buli lunaku olw'emmande ne mwami Obote lwaleero the opener etonnyemu enkuyanja ebaddemu kye bayita rain kibuyaga wamu n'enkuba bitonye mu the opener naye nga okuggulawo kutuze nanguvu oba kubadde kwa force nnyo mwami Obote buuza ku bantu nakyo kitegeeza nti wiiki egenda kuba y'amaanyimu okusinga eza bulijjo tulabyeko Hajji ng'ava mu kooti tulabyeko bannange omanyi nti twali wano ne twogera ku kigambo kya twali wano ne twogera ku nsonga ya gundi ya y'omwami gwe bayita Segirinya Muhammadi twali wali nga twogera ntugamba bannange Segirinya mutumusabire nnyafa nga ddala Segirinya embeera gye yalimu yalimbi tukkiriza amazima okwali n'abaali bamusabirira ave mu bulamu kwaliko akasajja kamu akalina empisa envundu ne kagamba mbu oyo Segirinya oyo kaafe akirabe nange yankola ebintu munnange Mukama muno mwatalira ntungo nakugamba naye nkugamba nti Katonda gwensinza mulamu ebintu ebimu njagala abantu babirabeko n'amaaso gaabwe naye nange nali mbyogeza luggumugumu sagala kulimba Segirinya wuno ekyamazima Segirinya nali mwogerako mbwentyo naye nali mbyogeza luggumugumu saali sure oyo Segirinya olwaleero bw'ati bwafaanana abalabi baffe mujja kulaba Segirinya bw'ati bwafaanana anyirira alinganga ekinya ekigudde mata era olwaleero omwana agonze kifaananyi kyonna wenkijje Mr. Update is back in office ontegedde mu butongole ali back in office kukolera abantu b'ekawempe kyokka eyali amusabirira okufa ayina waali anti twagenda okulaba Hajji ne tumusanga naye ne uniform bamuwandala anti uniform botuke waliwo uniform zibakuwa ya newcomer ne old comer kati waliwo ne yaba permanent resident twamusamu yaba permanent resident yafuuka mutuuze wali eruzira mutuuze nnyo naye nga yali asabiri olaba ebintu bino kino kye tutera okugamba abantu tibannange as we are starting this week lwaki tusose twogere ku bino tinga tutandika wiiki bwe tuti lowooza nnyo ku bikwatako ekisookera ddala ekyokubiri oli ne bwakawagaliza ekibi gwe mwagaliza ekirungi kuba tomanya
fe okusabira Segirinya twali tetumwinako kakwate tetuya ku ssente ze tukolanga ki but the fact that Segirinya was a good guy yes wayinza okubawo ebyamusobako yamanyi it's not our business fe tetuli wano kusala musango niyo okwagaliza munne ekintu ekisingayo oba ekibi omusajja ono akugamba nti ekintu kijja tuukawo naye era kituuseewo mukama tumwebaza olwekyo Segirinya za now alive ali back in office waliwo ali mu permanent residence somewhere atamanyi na kiddako naye nga byonna mu byonna wiiki bweti bwetandise tubabuuzaako mwenna gye muwangaalira mwebale kubeerayo mu style efaana bwete wiiki ebaddemu ebintu bingi eyewedde tusaba eno ereme kubaamu nnyo kasasiro muki mungi tusaba eno wiiki ebeere kiriini tukyabasaba abavuzi b'amamotoka omanyi lwaki tufuna nnyo accidents mu zino ennaku zino ennaku abantu zibagamba nti nnaku nkulu biki ekisooka kiri kimu abantu batambula nnyo emu ku nsonga ekyokubiri olukubakuba luno olulaba luno olutonya luno netwakya luno luseereza emmotoka okyegedde kati oli avuga sipiidi yabadde yamanyira okuvuga ku musana kati wano onyiga buleeki bwoti emmotoka ekola bukozi bweti ate gwe naawe bwezungamu naawe n'otagala ekyo kiba kigwo otegedde so that's why mu nnaku zino tufuna accidents nyingi nnyo as opposed mu nnaku endala lwaki kubanga emmotoka ziba zidduka nnyo olw'ensonga nti abatambula baba bangi ekyokubiri weather tefevaringa okyegedde kyokka ate n'abadereva baffe abayikiboggwe so tubasaba bakama baffe abavuzi b'amamotoka byonna gye muwangaalira muvuge bulungi kiri okay ne bwofuna akasente akatono lwaleero nenkya n'osobola okufuna okusinga obutafuna okusinga okufiira mu kkubo ng'okyanoonya kale the open tubeerawo buli lunaku olw'Monday ne mwami Obote tubeerawo budde bwa kawungeezi olumu omwenda gutagalamuko ne tugusukka kati nga olabye embeera enkuba etutonnyemu nnyo so tuyinza obutalabika mwenda ne tusukkamu mu budde but buli kawungeezi olunaku olw'Monday tubeerawo mwami Obote n'agenda maaso okuba nti atugulirawo week mu buufu obwo olunaku olwaleero tutandise on a high note could be a sad note, a high note, according to the team. Omanye ebintu byazeemu team kati. Team Hajji, team Hajjati. Team Hajjati ejja kugamba we have started. Goli team ki? Nze ndi team buntu bulamu. Awe terimu tetugirinamu tulina team kusalawo gambe nti team Hajjati oba team Hajji. Nze ndi team buntu bulamu. Nze ndi team bwenkanya. Humanity. Nze ndi team bwenkanya. Nze ndi team humanity. Ebyo buntu byava humanity weriawo nga. Ekiteeka mu humanity obuntu bubuze. Mu byendaba. Obuntu bukyabuze. No nyo obuntu. Bukyabuze. Kuba buli wa team wakwatako. Anti uliza. Akutango. Yes kubanga bamanyi bwoba olina kyolwanirira nze kyamazima ndi tiimu Hajji March aza ate era ndi tiimu bwenkanya nti Hajji ze kyensaba era olaba ffe twakola era mwami Nurudini nkutumiddeko nnyo Nurudini ntege nalabye abadde batandise omuleetera eggaali ne ŋŋamba laba bano abajega tolina kye wali okoledde yadde ekyalo kyewammwe oli akozeeko ekintu ekiyamba abantu twaleese equity for men era yatukulembera equity for men omulimu gwaffe omukulu gwakulaba nti there is equity for men obwenkanya obwo because obwenkanya bubadde tebuliiwo luli nga bubadde bugendera either muzennyanya oba olumu bubadde bugendera mu kuba nti tetumanyi naye gwe kkiriza obagaana ffenna tuli baki tuli bantu naye gwekimanyi nti nno ntera okugamba abantu example okimanyi n'ogenda n'owabira mukazi wo ku poliisi nti akkubi okimanyi abapoliisi bakusekerera busekerezi okufaako obufu balaba ekisajja tetalina makulu naye gendayo nga bwe yakkube wamuddiza oluba n'oluyuza olabe ekiddako oyingirirawo infact kuba olwosulawa ate be bamanyi n'okudda n'agamba daddi w'abaana mami munsaasire mumumpe okyegedde so the idea is tuli mu ggwanga erirowooza nti nno abasajja
bw'amateeka tegalina bakwata ng'abakazi okitegedde mu nteekateeka entuufu yes kiyinza okubeerawo naye ate bingi abakazi bye bakireiminze okitegedde olwedde kati tulina ekintu kye tudiringa nakyo eky'omwenkanonkano gw'omanyi olwaleero abakazi bawasiza ddala abasajja era nze nanoonyaako ku mukazi ow'okumpasa nanoonyaako ku mukazi ow'okumpasa naye nekisula nti sisobola kumufuna kubanga amateeka nina mangi kati nemaliza nga sagala byakisiru ate nayagalako okumpasa naye nagero kizuula nga olugezigezi nina lungi nina kuwasa buwasa naye otherwise nandiwasiddwako bano ebinyuma olunaku olwaleero wakulekera akameeza olunaku olwaleero Hajji akomyewo mu kooti ng'ensonga ebadde baleese kufayiringa n'okusaba simanyi lulimi lwa kooti but badde bazze okusaba bail si kyekyo there is what we call omanyi engeri gye nalwana nnyo olutalo lwa gundi engeri gye nali nnyo mulutalo lwa kooti olulimi lwa kooti sirutegenaye nga kibadde kibalese bamagundi bail emirundi nga 65 and gundi ekibedi ne bannange mbonyimanyi n'abasibe bakyalibo babasiba nnyo tebategeera basinga ate gwe bajja kukusibira wala bajja kukusiba nga gundi ani bamwitonde gwe bakyosiriza uniform seeka umaru bamuwa uniform endala ereka ekigambo wane mapega permanent resident wamuli oyo yaba takola ki wamuli ojja bitegeera tewamulaze ye yali asabira beera bannange omwana gwe bayita gundi gyalogera wakulu oyo gundi segirinya yaloga gundianti kakati kale abalogo basegirinya waliwo abamu avaayo leka tubyekolere olabika bikulemi akwagaliza kufa katumuteeka mutere wali so mbadde ga nti Hajji abadde azze kufuna abadde azze okukola kye bayita application for bail oba bail application yes you apply because n'ennaku zibadde tezinnatuuka era kyebakola wano omuntu okumuleeta mu nnaku nga ze tezinnatuuka there is something that they apply for babadde 14 there's a document you do it's called I don't know, I'm forgetting the name, but you can apply n'otumya omusibe wo ajje before that due dates n'alabika maaso g'omulamuzi kakati wano what they have done is application you apply then mu buwandiike then when you apply mu buwandiike nowaayo ne basurities ne baani byonna nobiteeka bwomala obiteekayo kakati ate naddayo mu kkomera bwekyegedde so these people go through kubanga process tiimu Hajjati application eno bebalina ogiraba ogifuna nabo ne baddamu ne baleeta defense yaabwe oba ne bagoinga against oyo tumumanyi don't give him bail olwa kino nekino ati kyekyo ekibeerawo biba byateeseganya okyegedde so kakati era bajja oteekawo ne conditions nti bw'aba anaafuluma tujja kukola bwetiti ani bamugyeko passport bamugyeko kino biki tasukka wakiso ebyo byonna babikola ki kati ne kooti nayo neyambako okuluŋŋamya byonna ne bibeera nga biri neat then naafuluma with those conditions era bajja zibagamba so ekyo kyekyabaddewo yesterday kibaddewo today morning just a few hours ago nabadde kubeera ku kooti challenge gye nafunye nti emmotoka yange ate saasuze nayo waka okyegedde naye kooti ebadde ekubyeko tutina buzibu ogimenze kooti eno yenewunyisiza ennaku olaba luli twatuuka nga watuukira mu ssaawa 2 n'obeera ebweru ng'olowooza kooti tennaba kumbe eri mu kuggwa kyali kikambwe nnyo kakati kyolina okutegeera nti it is omusango gwa Hajji guno guliko ebyokuyiga bingi ate gucekinze nnyo obukulembeze bwaffe n'amateeka amateeka gaffe ekyo kikulaga nti abantu bayita mwadde amateeka ate kibi nnyo okubeera ng'omuntu amateeka abantu beeraliikirira amateeka kubanga omuntu yandibadde akuuma etteeka oba yeekuuma eri etteeka naye buli omuntu abaira
nga ali against etteeka kintu kibi era judiciary police balina otandika okutegeera ekisooka kusomesa ffe tubasabanga emirimu bulijjo nti mutuwe omulimu nga ffe zinga yaffe tugenda tusomesa abantu amateeka mu ngeri eri more friendly kubanga omanyi abantu bazaala wa art but forum theatre tuyisa mu forum theatre tusomesa abantu forum theatre is one of the best ways of teaching the society bino ebyoku TV abantu tebabiraba omuntu okusaba minisita nga nnyonnyola amateeka alaba mugundi abalaba mu firimu ochegedde it's not fun for them ochegedde because gwe biyamba gwe so nga ate obigamba bano naye gwe omuntu okulaba abantu balabanga nnyo omuntu okulaba TV eddakiika 3 nga minisita annyonnyola about a certain topic ochegedde alaba mu kamiliyoni n'ennyimba ze n'alaba enkudi n'alaba biki n'alaba ebyo alaba kasoopu ochegedde kati senga mu busoopu omwo mu muntu era omukisa ffe abamimanyi okuteeka information mu art ne tumuteeka mu art ne tublendinga mu art omuntu alaba oluyimba lumunyumire but at the same time ategedde amateeka gakola gatya ategedde ettaka bali information agifunye entertainment wise yes ng'oli afunye kyetuyita edutainment at the end of the day so kati ate that pulls more masses abantu bangi baba bakyagala kakati eyo kyekimu ku bizibu naye amateeka gano amateeka abiseera ebisinga abantu baffe babadde bagagwanga kkono nga go gabeera ku ddyo ontegedde era eno ensonga ya Hajji gwe tomanyi kyetukoze ezukusizza abannamateeka olwaleero tuli mu kubuuza abasajja ne boolaba batugamba equity for men abasajja bali mu kubonaabona amateeka tegayamba basajja okyegedde ate ekirala tulina ekizibu ky'amateeka nakugambako amateeka kye bayita okukozesa amateeka olina aganyoola bw'ati n'abaako gwalumya okyegedde nti amateeka abantu bagakozesa ne babba ettaka ly'abannaabwe amateeka bagakozesa ne babba sente z'abannaabwe amateeka abantu bagakozesa ne bawayiriza bannaabwe ne bayingira amakomera eno ne babba bakazi baabwe abalala babbako mu motoka abalala babbako biki kugamba that is how it is so olw'okuba nti amateeka bwe gatyo bwe gabadde ebbanga lyonna eno cases ze neteekawo nesettinga precedence nesettinga ekintu ekigumu ennyo nti kakati olwaleero tokyasobola kugamba mbu bankutte munze ndi wano nti bakutte omwana wange ne tumala gajja tusooka kubuuza what happened ontegedde bamukutte batya gwokimanyi nti waliwo abakazi abakozesa ekyo ng'enkwaso ekyokulwanyisa waliwo n'abayuze amapeesa wunabadde ankwata wunabadde ankwata because bo bakimanyi nti tosobola kgenda ku poliisi n'ogamba nti nno omukazi n'agenda n'akuwabira n'agamba nti ono abadde ankwata poliisi n'etakukwata naye ate tulina abakazi abakutte abaana baffe abalenzi nosanga akaana akalenzi nga kano nga kali ekikazi kikatwala kikawalabanya kikakozesa buli nsobi yonna and nobody is saying nothing gwokimanyi nti n'amateeka gennyini senga osanga ono muvubuka ono mulaba ali myaka ndoza nga 10 gijo n'oli omuwala n'obasanga ng'oli wa 17 ono nga wa 14 gwokimanyi nti amateeka gakwata mulenzi okategedde kengezaako okugamba naye ng'ate oli mukulu oli muto ontegedde nti senga omulenzi wa myaka 14 agenda neyeetiribooseza ku mwana ow'emyaka 17 oli abuzaayo gumu asala eddiiro ono abula yeena amateeka gakwata ono okyegera kyengeeza kukulaga now this is why we are saying equity for men can we have era by the way people should understand us very well tetuli mu kulwanyisa Hajjati oba tetuli mu kulwanyisa Hajji kumugamba nti talina musango our issue is can you investigate Hajji well
nga totadde mu bayasi yonna egamba nti ono musajja era yalina omukwata kati kisoboka okyegedde towewa towewa ekintu kikwate mu ngeri entuufu gyekirina okukwatibwamu kuba kati ffe tutandika owulira ebigambo Hajji yabeera ku poliisi ennaku 10 namba 14 awamu yamalayo ennaku 7 wala yamalayo ennaku 7 nemeka ennaku kumpi 14 kumpi half of a month ali ku poliisi ali mu mikono gya poliisi ez'enjawulo bwe bamuzi ne bamuzeeri kitegeeza kwali kunoonyereza okyegedde kati bwekuba kwali kunoonyereza ate ne tukulaba mu ofiisi ya minisita ate ng'otunda muli abantu bakubira n'akutama n'okutama ate ng'otunda oba nkiyite ntya ate ng'oli mu kutunda mpa essimu yange naawe muyaye ate ng'oli mu kutunda birowoozo mu bantu mbw ate nafunye essuuka yabaddewa ate oli bwagamba mbw ate tulinawo n'ensuuluulu ate tulinawo n'enkumbi ate tulinawo babuuza mwali musima kikado balesa ensuuluulu ewa minisita yabadde wali mu nzola omusajja kati Hajji ensuuluulu eyo yali agikubaani nedda mbu yali yamuwala mbuja ensuuluulu mbu ate enkumbi ati ebyo byonna bw'otandika obbiraba n'otandika okubuuza bukadoma akati ebyo byonna bw'omala okubiraba n'okitegeera nno nti tuli ku mutawaana muki munene so olw'ensonga ezifaanana bwe zityo this is why we are coming in fengaba community experts because mu community development bwe tusoma community development tutula ku criminology biki ebireetera abantu okukozesa emisango ontegedde bibye bino okyegedde omuntu ojja muwaayiriza akuteme okyegedde ojja kumuwaayiriza akukole ki akuteme agambe nti naye abasi kamuteme butemi ontegedde bulungi kubanga abasi kubanga ti omuntu ajja kukuwaayiriza ekigambo jjukira mukazi okyegedde mu kifo kyaggwe ekyokugamba nti confidently ogambe tugende ku poliisi the police will investigate nkimanyi si kituufu lukiya mbadde sikwata okyegedde mu kifo kyogera ku poliisi otandika okutya n'ogamba wait a minute bwe tunaatuuka ku poliisi tejja kumpuliriza kakati ekivaamu ng'ogamba kankutuge lukiya tetujja tuuka ku poliisi now that you're creating more problems mu ggwanga so tusabira ddala nti abantu baffe bayige ekintu ekyo abantu batandike okugoberera amateeka abavunaanyizibwa mu mateeka mubeere basaale nnyo mu okusomesa abantu amateeka ekirala kati n'amateeka gakole temutwistinga amateeka go abantu so that abantu bakozesa amateeka bubi okyegedde kuba kati wano oli akuwaabirira mu tteeka akuwaabirira mu tteeka n'akusiba naye nga tolina musango wakoze okyegedde bulungi naye n'akuwaabirira mu tteeka nagamba nkusiba n'akusiba nebyaddala kati baba baddala akubba ttaka lyo osanga yazimba kalina ogenda okuvaayo maama nga n'ebyapa babirina twogereko kano ke katini kenjagala nga tumaliza ensonga za Hajji ne Hajjati tiimu nga zafuuse ttiimu waliwo ttiimu ekulemberwa Naalongo Kitone waliwo ne ttiimu ekulemberwa Fulofiga ababiri bano bo bwe beesanga beetwala kakudde wabula emabega waabwe waliyo zittiimu ennene abo balinga bo bali no omanyi waliwo kye bayita opportunism okyegedde waliwo kye bayita opportunism kyazuuse jjukira kati Naalongo Kitone tayagala Fulofiga ne Fulofiga tayagala Naalongo Kitone okyegedde ekyo kiri ku likodi kati olwokuba nti kiri ku likodi kati Naalongo Kitone ne bw'aba nga amanyi amazima tasobola kubeera ku sayidi eriko Fulofiga ontegeera ne Fulofiga tasobola kubeera ku sayidi yoli kati the idea is bano omanyi waliwo kye bayita opportunity kati bano bafunye opportunity ey'okweyuzaayuza ey'okweyabyayabya nga bakozesa omusango guno which is very bad okyegedde nti gwenze bwe mba sikwagala bwe nsanga akutwala kiringa omuntu akubanja
okwegatta n'akukola ki akuwalana okyegedde bw'obalaba bakkirira bwe bati dduka emisinde gy'otamanyi muwendo oba owedde kati this is what is happening to these people nti eno kino kyajja banawe kati bafunye platform luli babadde tebalinawo balwanira bulungi kati bafunye platform we balina okukwekubira level ground kati ground eri leveled olaba bonna boogera bigambo biri defensive gwe alina okwevuma bevuma gwe tinti wa teyawera kati tinti akwataganira wa yamugambo tinti teyanoga kati tinti w'omutwe akwataganira n'ebiri mu kooti ni ku mbeera ya Hajji ne Hajjati kitegeeza tinti teyawera genda otunde eddagala lyennyanya otunda eddagala lyago eddagala lya muno lyakuluma dda akati ebyo tebikwatagana na musango ebivumo bye tutafune mu musango guno tebinabaawo kitegeeza olaba nka baasi embeera eryawo kitegeeza nti bano this is an opportunity bafunye bufunye ground wa kulwanira betwale nga kagudde yes olaba ne ku level ezawaggulu walabe minister ng'akayanira ekifo kye minister Balamu tewamululidde minister Balamu yagambye anti omwana yamugambye omusajja oli gwe babbako ebyapa yali awo ng'annyonnyola ng'agamba kubanga ze namulabe ba minister nakiwala kiyingi ng'ali mu office Balamu n'abuukirawo n'agamba takyali minister oba jayagala gy'abaalaga anati takyali minister kati nze minister kati nengamba abeera kuwola kakati awo kitegeeza nti we are dealing with two things at a go nti kakati ono politically ono naye aclaiminga position ye people scoring using this case nebino tebikwatagana titi talina wakwataganira eddagala lyemanyi g'ekisajja tegalina wakwataganira na musango ensuulu talina wekwataganira enkumbi ze bonna ze baleeta za bwereere okyegedde era nze kasita bagambye nti nno baleete enkumbi nembaga kati nsuululu yeddaka ensuululu etekokuddaka so enju yali yabalimi so kati kitegeeza mbwate balina n'oluso omusango za tukuveeko tugende kulira balina ebintu bingi mu nyumba omwo nereke kali so anyway uwunzika tuveewaawo njagala okuwunzika nga ngamba buli kaseera bino biraka asibyakuggwa kati tukyalina ebyokugenda kugambe ebyokuyiga kati bye bisinga obungi njagala kulabula abo bonna abayagala okukozesa omusango guno nga their platform okukola bye bakola okulaga amaanyi gaabwe okulwana kuyomba okukola kibambi temukikola ebivumo byabwe ng'okyalangira munne enviiri ezitaweze manya waliwo enviiri ezitajja oyiro manya waliwo ali mu kkomera eri ensonga enkulu kati yali eri musajja watu mukomera agamba kabagire banwanirira kumba bali mulwanira ate bo bali mu kulwana nabo byabwe na tinti bali mu kulwana na tinti akagirire wali tinti awera anti yotalina sente zimala kukola tinti ono munovu kyobula yamugambirawo agazi owaye mukola chai wa China bolina kati kono kayero akolinda abo bakamyukirivu baka anti kati tasalawo kati jukira kati oli wenale muno no so the idea is amwena bakozese omusango guno please temukikola it is not right stop it stop it it's not right then ekyokubiri kyenjagala tukkiriziganyeko tufune omusango guno nga gugenda maaso there is what we call equity for men ekyo kitongole ekipya tekigenda kukoma ku Hajji yekka mugenda lwana paka ku musajja asasembayo era omusajja yena alina obuzibu atukubira obukubizi ku simu zaffe wetuli tulina abasajja kati abakatukubira balinga 40 era kati ensonga ya Hajji nebe yakagwa bweti mu kooti tukwate endala kale bwe tuba tuvuddeyo ku nsonga eyo waliwo ate ensonga semasonga eyazo olunaku olweggulo wakati wa Saturday ne Sunday wabaddewo family emu eri mu maziga agajjulujjulu of which natageddeko you have oli connected ku bantu abo in one way or the other family egamba nti omuntu waabwe
yafiira wa Pastor Bugingo Eh. mu overnight Yes. eyaliyo olunaku Olwa Friday. olwokutaano Eh. ebigambo bino mbyogera ng'ebyambu nze mbisitatinga with a disclaimer because nze sibikakasa ebitundu 10 ku kinne waakyo wabula njogera ebigambo ebyayogeddwa famire eno bagamba nti omuntu waabwe yafiira wa Pastor Bugingo banakuwavu nnyo nti omuntu waabwe bwe yaddusibwa ne mu mokyale baamutuusa talinaako ngoye bamusuulaawo ne firiji ne basuulaawo ng'abasudde ne firiji tebamuteeka na mu firiji ate bwe twagendayo nategeddeko nti baganda be yafudde obayinako akakwate in one way or the other. Mikwano gyange nnyo bakwano bange ekyatuusewo kitalo nnyo kitalo ddala omukyalo ono abadde ayitibwa Irene Kyazike abawenda ejjaawo bamuyita Mama Dora badde bamuyita Mama Dora mukyala abadde afumba mmere omukyala abadde ne restaurant ye ntonotono abadde mutuuze wendejje akati omukyalo oyo abadde musabi wa Canaan nga gyasabira ebbanga ddene ate nze natandika okutegeera nti asabirayo in fact nze nabadde ate simanyi nti akyasabirayo naye natandika okutegeera nti asabirayo nga Pastor Bugingo akyali ku Bat Valley Theatre. I remember. Yes. So mbadde nkimanyi nti jjukira Pastor Bugingo bwe yabeerera ku Bat Valley Theatre yali pastor waffe ffenna ekyo oba okikkiriza oba okigaana gwe gwomanyi naye yali pastor waffe ffenna ebintu byagenda bitabuka buki thank you so much kakati mbadde nkugamba nti olw'embeera efaanana bwetyo obadde oyogera ebiseera pastor yabeerera waliwo omukyalo ono yagenderangayo okubeerera ku Bat Valley Theatre so embeera ebambe eyabaddewo omukyalo oyo yafudde engeri gye yafaamu yava ewaka ku Friday olw'eggulu nga bonogaa nti ngenze kukola ki kusaba na overnight bwe yatuuka ku gundi bwe yatuuka ku church bwe yatuuka ku church n'asaba bwe yatandika okusaba embeera ndooza oba yamutabukako kiri eyo ssaawa nga 9 ey'obyobulamu awo ffe tetwaddamu kumanya kuba talina gwe yakubira tewali mbeera yonnabaawo ku Saturday yali alina okukeera nga bw'ava mu kyaki bw'ati agende ku Saturday asasule school fees z'abaana ezasigalayo ate agende asuubule n'osuubula emmere ye biki ebyo n'olwekyo amagye yagenda nago sente yagenda na sente entono si nnyingi nnyo ziri awo zitiisa n'agenda kati ku Saturday buli omu amulinda ssaawa nga 2 okigedde buli omu amulinda ssaawa nga mmeka nga 2 ez'okumakya nga zewandigambe nti ssaawa nga 2 ezaddi ez'okumakya talabikako ontegedde aluwa olunaku lwonna ne tutambula Saturday tebannamulaba tebamanyi waali tewali essimu bwezikubako tewali azikwata kibi byonna bwe bityo nga bwebimanyi omuntu temudaba waali naye you are not worried you are not very worried but kubanga so ziba ziwera essaawa ndowooza nga 12 11 eyo omuntu ajja nabo tebawummula omuntu abanga togiwunzika kanjirabeko nga ndaba omuntu yesiye ummulako omuntu towummula omuntu nja kukubira nja kukubira naawe kati kyogaba munyinza okudduka omuntu tosobola kukubira muntu simu n'omukubira n'omuddamu obadde nga nti omukyala batuka emisana sijja nabbikwatira ddala kati tutoka emisana omukyala kati akati ziwera essaawa 12 awo ezakawungezi ku Saturday 12 awo kwegamba budde obwolweggulo bwogenda ku ddwaliro twaga ssaawa egi emu yalwaggulo budde obwolweggulo late evening omukyala nga ajja akuba essimu n'essimu ye tugirina wano era jjo nabaddeko samwera ne tugikubako
That was now the nga gamba nange yemwe agundi bandagiridde wano nti ye omukyala afudde yafudde era omulambo guli mulago yafiiridde mu katebe mu gundi mu church papa paka mulago sanga ali awo nga mayite eri wansi asuuliddwawo kubanga ne firiji bagisasudde emitwalo 10 ate after nga tutuuseeyo nga nze saatunoddeyo nga bamujja bamuteeka mu firiji mbunga abafamily be basasudde firiji nga batuuse yes omulambo bagusanze bwe basa wansi yes bwereere atujjawo nga bateeka mugundi munankani mu firiji biki n'ebirala kati nga boogera ne bya treatment biki kati nga batugutuma that evening tibalina okukolako treatment n'ebigendako byonna postmortem tugende nga tuvaayo kati awo metakuligetandika okukola ki okutambula okuzungazunga twala tugende kakati kyetuwakanya si kwe kufa kw'omuntu abantu bafa bulijjo ate Katonda talina gwe yawandiikako laama nti gwe ojja kufa kino bojja kufa kiri naye weesanga bwesanzi ng'olina okufa oba ng'ofudde okyegedde kati ekyenjawulo ekyabaddewo ono muntu wammwe wa kyaki yammwe nze nteeberezaamu senga gwadde muzikiti nga babadde mu kusaala omuntu n'agweri n'atondoka n'agweri abaasa omuzikiti ogwo guba gulina okukola obuvunaanyizibwa okyegera kubanga muzikiti ekisooka ekitiibwa kya Allah ekitiibwa ky'omuzikiti ekitiibwa ky'abantu ababaddewo babalina okukola enteekateeka zonna okulaba nti family getting even to know si kutwala olunaku lwamba nga tebalina bakutegeera first of all secondly bamakinga sure nti okufaayo okw'ekika ekyawaggulu tebasobola kukwata mulambo ne bagusuula muki muggwanika ne bagamba nti ye mulabe okyegedde that was one sisuubira nti bwesanga kyabadde mu kyaki yaffe zino ez'ennamirembe oba mu kereziya oba mu kyaki yonna naye enkola eno yabadde si nnungi ontegedde kakati ebyo byonna bwe byabaddewo ekibuuzo kyaffe ne kibeera what happened what happened ne tutandika okwebuuza twagala okumanya kubanga teyabadde mulwadde can we get some answers mwina bibuuzo mwagala kubbibwa tetugamba nti nno mwassa omuntu we are not blaming you for anything but we are asking the church ono abadde member wamwe wa church abadde awa egundi awa ensimbi akola biki asaba omuntu asaba gundi asaba zi night prayers aba musabi nnyo muntu wammwe can you give us answers about her health bwe yabadde naffe tubeeko bye tubabuulira tulaba babiconnectinga n'ebyammwe munnayo mukyala eyakubye essimu bwe twazeemu mukubira yagambye teyafiidde mu kyaki olwo nga byegaana n'akyusa teyafiidde na mu kyaki ffe tetumumanyi nemubuuza netugamba mukyala gwe essimu wagikubye ate yafiidde mu kyaki temugira naye ngenda bba bwa muntu asobola okwogera nammwe asobola bibagamba obulungi netumugamba kale mutuweeko ffe tuwe ku namba ye enamba sigirina mu mutwe ngenda gibawa ngenda gibakubira ngenda bakubira ngibawe tuddamu tumukubira essimu ekirungi bino byonna twabirikodinze ngaatugamba ngagamba nze bane mundeke nefumbira na kamere munveeko nze nja kugira mukazi nja kubamba wa bambi bemwogera bibikyamu tasobola kubanga yafiiridde ku kyaki ologamba nti ate ffe ku mochale baatugambye ti ambulance ya kyaki yamule tife tetulina na ambulance kakati ne batandika kubyesammula bwesammuzi okyegedde we have no information from the administration of the Canaan land no nothing tewaliwo kwegamba okuleka nga kyazze ekiro nga nvuddewo but there's nothing navudde jjo ku mufu saa 7 ogw'ekiro ekiro ekikese yes jo olwaleero bakedde bukeezi bagenzewa era nangenda bagobera olumaleno busho tugenda kumuziika gundi kayabwe okyegedde mu Masaka road ng'oyise ku gundi ku Equator so the idea is mu 2024 abantu tebalina buvunaanyizibwa to that level kyaki enamba
neremererwa okwadressing ensonga ngeeyo ffe twawumudde emitima gyaffe omuntu yafiiridde ku kyaki ng'ali mu kusaba mutonzi we agende naye yafiiridde mukama yafiiridde ku kiki ekyamusse. Can we get some answers? There's a reason lwaki omuntu afa ne bagamba temumuziika tumutwale bakole postmortem. Ekitwazisa omuntu ku postmortem there is always a reason. There's always a reason. There is always a cause. There's always a cause. Can we see where kubanga ebyo byonna byonna byolina okutunuulira omuntu afiire ewaka mu nnyumba ate bamutwale mulago bamukoleko postmortem ekiba kimutwaza si kumuzza nti mulamu nti ayinza okudda nga mulamu naye baagala kutegeera koozi ya bulwadde kubanga koozi y'ebulwadde eyo giraba esobola okukwata omuntu omulala mu famire ne batwala omu ku omulayini kuba temwakyanguyira. Ekyattisa abantu wano siriimu eyalinga ettabbu kubanga abantu abasinga tebasooka mumutegere balowoozanga akaddogo senga baategererawo nti siriimu ava mu gundi abantu bandisibye nekufulu ku mpale togenda mwakaya akaya yaleeta embeera okategedde kengezaako okulaga so kikyengezaako okulaga byengezaako okulaga bye biki nti tulina okutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe kyekiri kyentera okugamba nga zinga yaffe kyesomesa kyebayita personal responsibility and accountability. Ejo nadde ngoberera ebyabadde ku church but wabadde celebrations nga tewali na kigenda maaso they did not even mention about it. Kati ekyo kikyamu wabadde kusala cake badde basala cake ne celebrations. Yes naye kyabadde kikyamu ogwo mutima mubi nno ogwo mutima mubi because omuntu yafiirire mu church yammwe ne mukasuka omulambo muganda we gwe bayita abeera mu America eyo yaweereza ku project ya Pentagon yaweereza $1,000,000 muganda w'omugenzi kati nate yasasulidde ne rayino ne biki byonna yasasulidde funeral services $1,000,000 kale endiga ey'ekikulu ekyo wandibadde ogiwaamu akatiibwa endiga ebadde naawe emyaka egiwere 10 nalabye muganda w'omugenzi era tomanyi musungu bw'alina oyo wange ye Moses yabadde mukambwe yagambye bano temusiiga kazigo omuntu waffe yafiiriddeyo yafudde boogedde ki batugambye eki bwe babadde babika basoose kugamba nti yafiiridde mu katebe essaawa eno bagamba kati essaawa eno tetumanyi nawe yafiiridde because kati kyaki yamweganye ate mulago yeegamba mukyala egamba nti abapasita be bamuleese wano nga bwati bwafaanana musumba teyakitegeddeko takimanyi tasobola kubanga akimanyi bambi aba bize taba bize ate teyabaddewo ku kyaki aba bize endiga alina nyingi kati akaliga akamu sisuubira nti abimanyi kuba oyo musajja wakisa yandibadde olwedde yayingidde dda mu nsonga eno naye ate kuba takimanyi bambi kati mu kuziika wagenda beerayoko ku basabi b'oku kyaki anudde abantu I don't know ekyo sikimanyi by the way I can't tell you yaba kyaki bategedde endiga zo zategedde ng'ovudde ku top management eyinza okuba zino endiga ezambadde okumpi zategedde nti awummudde era zezinagenda and how did they react? The reaction is nowhere because gwe kyoba omanya nti omuntu twagenza ffe kitwategeddeko muntu yafudde ababala bagamba bayafiidde mu katebe ate yazze okubika ate yagambe teyafiiridde ku kyaki kati we don't know where she died from we don't know kuba kati buli omu atebe kuba kati abamubise bagamba basoose gamba nti yafiiridde mu kyaki mu katebe ate abazzeeko ate bwe twazze mukubira ennyini yabagambye ekiri nti naafiiridde mu nti ate tannamulabako ye yayambye buyambi tannalaba kwani ye si yeyamugize si eya ye yazze kubika bubisi omulala waliwo avunaanyizibwa naye avunaanyizibwa yaganye omwogera paka leero okuziika kwa leero ku ssaawa tujja kuziika ssaawa 10 leero ennaku z'omwezi 4 Novemba 2024 bwekityo bwe kiri banaye bintu nno bwe bityo byagenze maaso okubeera so we waviiriddeyo mu kufiirwa mulumbe olwakumiddwa
tewaliwo communication gye mwadde mufunye tewali communication okuleka nga kati communication wayinza okubawo communication eze yonna kankubiredde no ni wano koze ntunuulidde okuleka nga waliwo communication eze nga simanyi kuba kati nze bagenze gundi wayinza okubawo communication netwogera wano ebigambo ebyensimattu kuba okusinziira nze Musa wano ngezezaako okutunuulira social handles na buli kimu eziva ku kanisa sinalabako nsonga eyo sinalabako nsonga eyo bwegenda maaso n'okuba tekola ki nze kineraliikiriza nnyo kwegamba ndabira ddala nga bambi abantu buli omu asabire waaso Uncle Deno Samson ogamba otya mwana wa maama mpolo ogamba otya mwendi wayiseemu dda tutuuse Kayabwe muli Kayabwe waliwo ka communication konna kavudde ku kyaki tonnaba kuwulirawo yadde ensonga yonna bannange kitalo nnyo mwana nange kandabe bwe ntuuka Kayabwe wano ndi Kayabwe wano mutawuni kumpi mutawuni wenyini kyenta si byakuvaamu kukkirira maama wezolo okay kale so abigambo nobwe bityo oyo gwawulidde wa Luganda wa mukyala eyafiiridde ku kyaki ya Pastor Bugingo nga bwe bigenze maaso okuba nga bigambibwa bamaze dde okutuuka we bagenda okuba nti baziika we tukoledde vidiyo eno nga abooluganda batuuse Kayabwe gye bagenda okuba nti no baziika alese abaana abato bannange kagamba olaba kati obulumi obuliwo kwe kuba nti jjukira tebajjanjabe ku muntu waabwe okyegedde tebereza abaana bano abato okuva ewaka nga mama waabwe abagambye ŋŋenzeko ku kyaki nga bulijjo ŋŋenda kukomawo nkya ku makya muggaleewo waliwo omwana omu yazze n'agamba njamukulaba yazze n'agamba lwaki maama nga maama bwe muyisa abadde tayitaba twawulidde nga tuggwaddewo amaanyi omulala najja n'agamba akakulukulu nekagamba nze nsobola omukwatako netumutunira netugamba muleke kako kagamba nsobola okumukwatako jjukira bamusibudde agenda mulamu yes yakomeddewo mu kibox. You can imagine that kind of situation. Ne family ekintu kyeyitamu ne church negaana okuvaayo okubaako kyeyogera waakiri okubagumyako nti bannange omuntu wammwe kino kye kyamutuuseeko okitegeera so ensi bwetyo bwefaanana bannaye mulokoke nnyo mulokoke kwegamba okulokoka if okulokoka is a process abantu mwongere okulokoka kubanga waliwo ebintu ebibi byolaba nga n'omuntu atali mulokole tasobola bikola nga n'atali mulokole atamanyi na Katonda nga tasobola kubikola okyegedde naye kati omuntu asiba mu Bayibuli n'asaba n'akola ki there is a very big problem. Abantu mulokoke bw'osalawo okulokoka lokoka bw'osalawo okusiramuka siramuka bw'obeera omukatuliki beera mukatuliki bw'obeera omusevenisi beera musevenisi otherwise tulina ekintu ekinene nnyo ekiri mu ggwanga muno abantu bangi beeyita kye batali ffe twafiiriddwa sisita waffe oyo Mama Dora abadde afumba akaberengera okugenda n'okalya n'omukowoola enkeera abadde muntu mulungi abadde wakisa abantu bawulidde bubi nnyo nga abantu bagamba naye omukyalo ono naye it is what it is. Naye ekisinga okuluma kwe kuba nti family until today eri mu kwemagaza naye omuntu yabadde alina we yabadde alaze okitegeera kyengeza kukulaba. So that's a painful part. So abantu nga bwe mbagaye mulokoke kale mubeere bulungi eno yebadde the opener naye gundi nga tonaba kuggalawo ennaku z'omwezi nga 15 guno gwennyini omwezi gwe tulimu olwaleero ziri nnaku z'omwezi 4 kitegeeza wabulayo ennaku
ennaku 11 tugenda kubeera wali ku Serena Hotel mu Kampala nga tucelebratinga music. Tugenda kucelebratinga abantu abakuba hits 20 years ago. Abasajja bonna abakabigwe b'omanyi ababudumulasi viboyo bani abakuba music waddala wakabi. Tugenda kubeera nabo wali ku Serena Hotel mu Kampala. Serena Hotel to celebrating a High People Music Awards. Kati Music Awards ezikyasigaddewo mu Uganda. This is the 13th episode. Ez'omulundi ogw'ekumi 13. Gwe kyoba omanya nti zino High People ze word zokka ezisigadde mu Uganda ne Africa. Teriyo gundi awards ndala zonna. Ochekedde. So tugenda kubeera nga tuli wano. Tugenda kubeera mu Kampala, Uganda. Tugenda kubeera wali ku Serena Hotel mu Kampala. Be there. Ate abantu bagule tickets. Ticket ya $10,000 jokka. Be there or be nowhere. Be there or be there. You have no option. Kubanga kiri ekifo engeri gye twategeseemu this time. It is going to be bloody because red carpet experience otero giraba. Red carpet. Fe tusinga okubeera ne red carpet enene nti otuuka n'ogamba my God what is this? N'olaba so tuteereddwamu Katonda yennyini yasinga otuteekamu. Sponsored by God. Alright, njagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba nti ebiseera bya Sekukulu bitandise okubanga bikonkona. Lwaki oyingira Sekukulu n'ennyumba efaanana ng'ekiyumba olwa langi akaddiye? Ogamba efaanana ng'eyo. Lwaki oyingira Sekukulu n'ennyumba efaanana ng'eyo gy'olimu mukwano gwange? Genda maaso okuba nti obakubirako bajje bakusiigire kalangi akubeeyi ennungi ddala nga mugeze maaso n'okuba nti musoose kwogerezeganya. Osobola bakubira ku 0705 19 36 mukwano gwange. Mukama abatukumira basiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwe tubeera ne tutebenkera ensonga ne tugenda maaso n'okubanga tuzigayagayamuko nga bwe ziba zigenze maaso okubanga zituukawo. Video genda maaso okuba nti ogirayikinga. Rukia yabadde ku kamera ne James mu buufu obufaananako bwe buti olunaku Rukia yawasizza oba bamuwasizza? James baawe. Owa James baawo gwokola naye ku kamera. Mubeere bulungi mwerawo. Good night.